okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Owooluganda mwannyinaze, nkulamusizza enkyene ya leero nga neebaza Mukama atuwadde omukisa okuba nga tukyali balamu ng'enkuyege zikyatukubira enduulu. Nkwaniriza nate ku nsulo ey'enkya enteekateeka gye tulina ku 3ABN Television Uganda okutandika olunaku gwe nange nga tuli ku bigere bya Yesu. Tufune otuzzi tuno otunaatusobozesa, otuzzi otw'omwoyo otunaatusobozesa okuyita mu lunaku mu nsi eno ejjudde ebisoomooza. Amannya gange nze Ziwa Elia, omuweereza mu kkanisa eya Seventh-day Adventist esangibwa awo ku kitebe ekikulu eky'Obwadiventi obwa Seventh Day mu Uganda ku luguudo lwa Gaddafi okulinaana ettendekero ly'abannamateeka. Enkyene ya leero nga tetunnaba kugenda mu maaso obutereevu mu ky'okuyiga kyaffe, tujja ate kusooka okuba n'akayimba akaseeneekerevu. Oluvannyuma lw'akayimba ako tugende butereevu mu mubaka. Bwetubane Yesu nga tumugondera, atuleta mu kkubo eddungi, tukola by'asiima abawamu naffe era nabo abamwesiga. Tumwesige, tewali mulala wabula Yesu yekka, oyo gwe twesiga. Tewali nzikiza, tewaba ebire, omusana gwe gutwakira, okutya kuggwawo, tewaba kwekanga, abanaffe bwe tumwesiga. Tumwesige, tewali mulala wabula Yesu yekka, oyo gwe twesiga. Tukola lwa ssanyu naye si lwa nnaku, Yesu alituwa empeera, katube beesigwa, katumugondere, emikisa gye gibe ku ffe. Tumwesige, tewali mulala wabula Yesu yekka, oyo gwe twesiga. Tetunategeera kwagala kwe kwonna, okutuusa lwe tulyewaayo, natuwa ekisa era n'okwesiima, ne ku bonna bamugondera. Tumwesige, tewali mulala wabula Yesu yekka, oyo gwe twesiga.
Kwaniriza nate enkyene ya leero gwe mwezi ogwokubiri mwaka 2025. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe okugamba nti okuteeka ku minzaani ebyo by'oteekateeka okukola. Omungereza kye yandiise weighing the odds. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira luvudde mu kyamateeka olwokubiri essuula 2 olunyiri olusooka ne batugamba nti bw'otabaalanga okulwana n'abalabe bo n'olaba embalaasi n'amagaali n'abantu abakusinga obungi tobatyanga kubanga Mukama Katonda wo ali wamu naawe eyakuggya mu nsi y'e Misiri. Katusabe. Katonda omulungi ow'ekisa, laba nzija gy'oli nga mponga muganda wange mwannyinaze ali ku luuyi tugenda okubikkula okusoma mu byawandiikibwa bye bitukuvu. Ekyokuyiga kino kye tusaba kikole amakulu eri obulamu bwaffe kuyita mu lunaku n'olwaleero. Kolera munzi olw'okutuukiriza ekyo ky'oyagala ate ne baganda bange bannyinaze bazimbibwe olw'obwakabaka. Kwe kusaba kwange n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Ngambye okuteeka ku minzaani enteekateeka z'olina binaakola tebiikole. Onyolwa okujjukira ndukuddira lugamba bw'otabaalanga okulwana n'abalabe bo n'olaba embalaasi n'amagaali n'abantu abakusinga obungi tobatyanga kubanga Mukama Katonda wo ali wamu naawe eyakuggya mu nsi ey'e Misiri. Yesu bwe yali ayogera n'abayigirizwa be n'abantu abaali bamugoberera mu kiseera kye yamala ku nsi kuno, lunaku lumu yali atudde era yayogeranga ng'ayita ng'awa ebyokulabirako oluusi mu ngero. Nga kye yali yagezaako okunoonya kwe kubeera nti abantu ebigambo bwe babiwulira tebabitwala butwazi nga bwe babiwulidde, naye ng'ayagala beefumiitirize obuziba bw'ebyo bye yali akola ki bye yali ayogera oba bye yali ayogedde mu mbeera yonna mwe yali yeesanze. Era ne ku mulundi guno yali ategeeza nti nga tonnaba kukola byonna bye tuba tunaba kukola kintu kyonna tukola kye bayita okupima era ne tukola oluvannyuma ne tukola okusalawo. Bw'obanga obyetegereza nnyo ekigambo kino Yesu kyeyogera kikolera ddala amakulu. Kyava agamba mu Luka essuula 14 olunyiriri olwa 31. Luka sura 14 olunyiriri olwa 31. Luka essuula ya 14 olunyiriri Injiri ya Luka nga bwe yagira olunyiriri olwa 31 agamba atya? Agamba oba kabaka ki bw'abanga agenda ku lutalo okulwana ne kabaka omulala atasooka kutuula n'ateesa ebigambo nga oba ng'ayinza n'akakumi okusisinkana n'oli amujjira n'obukumi obubiri. Entalo z'edda ndowooza n'abavubuka emirembe bwe twakuliranga okuba olusitale mu ttaka n'ogaa kale jangu bw'onoosala awo n'ondaba. Kale amagye kye gaakolanga nga gafuna ensozi ezikubaganye ezolekaganye obwanga wakati awo nga wabeerawo engeri y'ekiwonvu. Kale omuntu yalengeranga ku lusozi naga abantu ejjengo eddene nnyo litusinga ki obunene tunaabayinza. Kale omuntu teyagezangako kutabaala kabaka teyagezangako kutabaala bwakabaka bulala nga tasoose kupimaapimamu oba ejje lye linaasobola okukola ki
linaasobola okumalako. Yesu kyava abuuza nti kabaka ki oyo asobola okwaŋŋanga okugenda mu lutalo nga tasoose kubalaabalamu? Nti ye alina eggye eririmu omutwalo, ate oli gwagezaako okulumba alina emitwalo 2. aba amukubyamu emirundi emeka? Amukubyamu emirundi 2. Era ne mu nkola ne mu nteekateeka zaffe mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, ekyo nakyo okuggyako nga tolabira wala, nakyo kikola ki? Kikola amakulu era kyamagezi. Nti ne bw'oba oteekateeka okuzimba, otuula wansi n'obalirira nti njagala okuzimba ennyumba y'amabaati 50, eneegendako bulooka mmeka? Obusawo bwa seminti bwenkana butya? Nti seminti ye abange n'akozesa yenkana ki? Oba siikozesa seminti n'akuba budongo? Simanyi oba onfuna bulungi. Ebyo byonna bw'obanga olina enteekateeka mu bulamu z'olina, olina okusooka okutuula wansi n'obala. Si kulowooza nti nateebye obukadde bwange 10 nja kusobola okuzimba ennyumba. Ky'oba olaba ennyumba nnyingi abantu bazizimba ne zikoma mu misingi oba neetuuka waggulu awo ku kye bayita wolopuleeti. Omuntu neemulema okumalayo okuteekako akasolya n'okugiggala. Lwaki? Teyabala. Yesu ebigambo bino byayogera byali bikola ki? Byali bikola amakulu. Kikugwanidde okusooka gwe nange tubeere n'embalirira nga tugoberera ebyo Mukama waffe bye yatutegeeza. Ne mu ntambula yaffe ng'Abakristaayo kitugwanira okubalamu nga tonnaba kukola kusalawo nti weegatta ku Kristo. Osooka n'okola ki? N'obalirira, n'obitunuulira nti amazima ngawulidde gabuuliddwa. Nga kyo ekituufu kiri nti amazima bw'ogawulira olina okukola ki? Olina okukola okusalawo. Naye bw'okola okusalawo ebinaddirira kwe kubalirira kw'ogira nti ebinaddirira ngenda kubiyitamu ntya. Era mu kyokuyiga kyaffe nkyene ya leero mwe tugenda okulabira nti bw'obanga obalirira nti ngenda kusenga Yesu, n'ebinaddako olina obikola ki? Okubikkiriza. Kwe kubalirira kwe tukola ki? Kwe tuwulira. Katuddeyo mu kyamateeka olwokubiri essuula eya 2 olunyiriri olusooka tulabye ddala Musa muddu wa Katonda kiki yali ategeeza mu bigambo bino. Muddu wa Katonda Musa kiki kye yali ategeeza mu bigambo bino? Agamba atya? Musa ye agamba olunyiriri nga luggwako akatundu akakomekererayo, agamba Mukama Katonda wo ali wamu naawe. Kiba kyakabi nnyo gwe omuntu okubeera n'enteekateeka nga Katonda takoze eki? Tomutaddeemu. Ngero sula 3 agamba nti mu byonna by'okola biringisize ku Katonda. Tobyesigama ku magezi go n'okutegeeraako. Mirundi mingi nnyo abantu twesanze mu bizibu olw'okuba tukoze nga bwe tulowooza ne tutasooka kwebuuza ku Mukama Katonda n'okubiwonga mu mikono gye asobole okukola ki? Okutuyamba tubigguse. Musa agamba nti Mukama Katonda wo ali wamu naawe. Ebigambo bino abitegeeza abaana ba Isirayiri n'abakulembeze abaali bagenda okumuddira mu bigere nga ki ekibimwogeza? Kubanga Katonda yali abadde naye Musa yasooka kubeera muwakanyi. Yasooka n'akwata enteekateeka ya Katonda mu ngalo ze n'ayagala nti abaana ba Isirayiri baganda bange bannyinaze ngenda banunula
mu magezi gange n'obutendeke bwange bwe nali nfunye mu byamagye ne bimulemerera. Kale Katonda kyava amusiŋŋana ng'alonda endiga za mukodomi we n'amugamba jangu ngenda kukutwala okole ki? Onule abantu bange okuva e Misiri. Katonda bw'amugamba ebigambo bino n'aga sijja kusobola. Bwe banambuuza nti ani yakutumye, yafuna ebyokwewolereza bingi nga kyanoonya abuuke mu kintu kino kimuzibuwalidde. N'atya ne Katonda obusungu n'amugamba nti ogamba nti tosobola kwogera, kale tosobola kwogera naye genda ogambe mukulu wa Alooni yajja okubeera akamwako nze gobeere Katonda gy'ali nange mbeere Katonda gy'oli musobole okutuukiriza omulimu ogwo. Genda kubanga ngenda kukola ki? Kugenda naawe. Lwaki nkugirayo bino? Musa agamba abakulembeze baali bagenda okudda mu bigere bye nti mujja kulaba embalaasi kuba gye mugenda mu lutalo okusobola okuwangula ensi ezo gye mukola ki? Gye mulaga. Naye mujja kulaba abantu abo nga bangi nnyo balina embalaasi mwe muli ku bigere oluusi temulina na byakulwanyisa. Naye abagamba nti bwe munaatabalanga okulwana n'abalabe bo n'olaba embalaasi n'amagaali n'abantu abakusinga obungi tobatyanga. Lwaki tobatyanga? Kubanga Mukama Katonda wo ali wamu naawe. Abantu babeera n'enteekateeka ne bakutiisatiisa nga bw'otajja kusobola kumalako, ne bakuwa obuvunaanyizibwa oba mu kkanisa, ne bakuwa obuvunaanyizibwa mu ofiisi oba mu minisitule oba kino, baga abantu abali mu ofiisi eyo onoobasobola, enkola zaabwe nga mbi nnyo. Njagala okitwale nti Mukama Katonda akugambye nti ne bw'onoolabanga ebikwolekedde bizibu birabika ng'ebikuyinze, akugamba tobitya, beera mugumu kubanga Katonda ali wamu naawe. Musa nkugambye ayogera bino kubanga yali okumala emyaka 40 ng'atambudde ne Mukama Katonda ng'amulaze nti buli kimu kyamutuma okukola tamulekerera, ali wamu naye. N'atambuza abantu bano okubayisa mu ddungu era ne balwanagana n'amagye. Kinzijukiza ekiseera Musa yali akaddiye ng'anafuye lumu nga bagenda mu lutalo. Mu lutalo olwo Musa bamufunira ejjinja waatudde kubanga emikono yagiwanikanga bw'ati, nga buli wawanika emikono mu bbanga eggye lya Isirayiri likola ki? Lye liba liwangula. Kasita emikono gye gyaggwangamu amaanyi bwe giti n'agisawo nga gifuuyire n'agisa wansi, ate ng'eggwanga liri lye baali balwanagana nalyo lye lirabika ng'erigenda okuwangula. Awo Alooni ne Yoswa kwe kusalawo nti katuwanirire emikono gyani? Gya Musa. Olutalo luno lusobole okukola ki? Olutalo luno lusobole okuggwa. Naye ebiseera ebisinga abantu ba Katonda kino si kye bakola, naye ng'ate kye tugwanidde okukola ki? Yenteekateeka oba yenkola gye tugwanidde okugoberera nga tugenda okukola ki? Nga twaŋŋanga embeera yonna eba gye twolekeza obwanga. Kale enteekateeka zonna Musa kye yazuula n'akikkiriza nti tekinologiya oba amaanyi oba abantu bonna abatwaŋŋanga nga batuwakanya awali Katonda tebasobola tukola ki? Tebatusobola. Katonda bw'abanga ali mu nteekateeka zo, kabubeere buweereza, kagibeere emirimu gyo, nga wagimukwasa nga mutambulira wamu,
abo abakulumba abakuwakanya tebasobola kukuwangula n'omulundi n'ogumu. Olwaki? Kubanga Katonda ali mu nteekateeka zo akira kwabo abakola ki? Abatulumba. Kyava agamba nti oyo ali mu ggwe w'amaanyi okukira oyo ali mu ki? Ali mu nsi. Omwoyo ali mu ggwe akira oyo akola ki? Ali mu nsi. Kikyagamba wano tulekeraawo okukola ki? Okutiisibwatiisibwa embeera n'abantu abo betulaba nga ate abatukoze eki? Abatususseeko. Mu bigambo bya Yesu mu kyokulabirako kye yawa kyavaawo amagezi ng'agamba nti bwe kirabika nga embalirirayo ogitadde ku minzaani ng'olabika tojja kumalako, kiba kyamakulu nnyo kabaka ono. Kubanga yabadde ayogera ku ani? Abadde ayogera ku kabaka Luka. Nzizeeyo mu Luka essula y'e14 olunyiriri lwa 31. Agamba nti kiba kisinga bw'ozuula ng'enteekateeka z'olina embalirirayo tojja kumalako. Kiba ky'amagezi obutakola ki? Obuteekaniikirira. Kiba ky'amagezi obutakola ki? Olunyiriri lwa 32 agamba obanga si bwe kityo, kanzeeyo ku lwa 31, oba kabaka ki bw'abanga agenda ku lutalo okulwana ne kabaka omulala atasooka kutuula n'ateesa ebigambo, oba ng'ayinza n'aka10 okusisinkana n'oli amujjira n'obukumi 2. Olwa 32, obanga si bwe kityo oli bw'aba akyali wala nnyo atuma ababaka n'asaba ebyokukola ki? Ebyokutabagana. Singa entalo z'ennaku zino zaabeeranga bwe zityo nga kyandibadde kirungi. Nga kyandibadde kirungi nti osooka n'otwa nti bakulu temulumba, mulinde tetweteeseteese bulungi. Ezo entalo zaabanga nnungi. Naye ennaku zino munnange bakulumba bakukubira n'eri wala baweereza bikompola ne bakukola ki? Ne bakuwutula. Naye entalo z'ebiseera ebyo zaabanga za kukola ki? Kujja ne mwambalagana bukanzu n'olyoka okola ki? N'olwana n'omulabe we, bw'omuwangula n'afa, bw'akuwangula gwe n'olusulamu ki? N'olusulamu akaba. Naye agambye nti bw'ozuula nga tojja kumalako, kiba kya mugaso era kya nkizo gwe okunoonya enteeseganya. Mulaba mu lutalo luno olubaddewo e Gaza n'olwo olutubonyaabonyezza okuva mu biseera bya COVID nga tannaba na kubaawo olw'e Ukraine. Nolabira ddala nga waliwo eggwanga eryekaniikirira ku ki? Ku linnaalyo. Abapalestina balwanaganye n'Abayisirayiri naye ng'Abayisirayiri babakira naye ne balemerako ne bagamba nti tube n'enteeseganya olutalo lukole ki? Lukome. Singa abantu bano baali bakimanyi nti okuteesa kuba kulungi nti bandizzeeko emabega naga omulabe gwe tugezaako okwaŋŋanga alabika tususseeko, kale tube n'enteeseganya tusobole okutuula emirembe buli omu ng'atuula gy'atudde. Kale mu nkola ey'obwaki? Ey'obuntu mulabira ddala nga omuntu okusalawo okubeera n'enteesaganya kikola ki? Kyekisingako. Naye ate mu kulaba kwa Musa yaga oba ejje lyenkana ki oba lifaanana litya enkola entuufu bw'obanga weekwasizza Mukama Katonda tobangako na kutya kwonna. Bakutumye nti ogenda kubuulira enjiri mu kifo ekitali kyangu
tobanga na kutya kwonna kubanga akutumye yani ye Mukama Katonda. Ejje lya Mukama nejje erikulumba. Lwali lumu Nabbi Erisa agamba omuddu we akeera matulutulu agenda okutunda bw'ati nga yasiŋŋaana ejje eddene ery'abasajja ab'e Bwasuli nga balumbye Isirayiri. Kyava addayo n'agamba mukama we Nabbi Erisa nti owange nga tulumbiddwa tunaamalako. Nabbi Erisa ndoza yaseka namu kyava agamba nti Mukama Katonda wange bikkulira omusajja ono bikuzibula amaaso ge asobole okukola ki asobole okulaba. Era Mukama teyali mubi n'azibula amaaso g'omusajja ono agenda okutunula ku nsozi ezaali zeetoolodde Nabbi Erisa we yali abeera n'alaba ejje ly'abamalayika. Kyava addamu amaanyi. Era bye bigambo bya Musa agamba nti jjukira kino tobatyanga oba balina embalaasi zifaanana zitya oba balina mizayiro zifaanana zitya oba bafaanana batya totya toba naki toba na kutya kubanga Mukama Katonda wo ali wamu ki ali wamu naawe. Katonda oyo akununudde mu biseera eby'emabega eyabajja mu nsi ey'e Misiri ajja kwongera okutambula n'okubeera wamu nammwe. Newankubadde ng'obuwanguzi olabira ddala nti tebujja kusobola kutuukibwako mu birowoozo byo ne mu ndaba yo, ng'era olabira ddala oweddemu amaanyi nti bino bikoze eki bikuyinze. Musa akujjukiza mu bigambo bye toba na kutya kubanga Mukama Katonda ali wamu naawe. Mulimu ebyamakulu mu bigambo bino. Bw'obanga osazeewo okubeera ku ludda lwa Katonda era ng'osazeewo nti Mukama gw'ogenda okuyiringisizaako enteekateeka zo ez'obulamu, kabubeere buweereza, kabubeere emirimu egigulira Magaladdiba nga bw'ogenda okufuluma enkyene ya leero. Kyensaba kye kino nti Mukama Katonda atubeere, tumwesige n'enteekateeka z'obulamu bwaffe zonna, era tuleme kuba na kutya olw'okuba nti abalabe baffe abatulumba balabika nga abanaatuwangula. Naye tujjukire kino nti abeera wamu naffe era tajja tulekerera singa tumwesize. Mukama obadde mulungi gye tuli enkyene ya leero. Ekigambo kyo ekiwa essuubi tukiwulidde. Muganda we mwannyinaze agenda kufuluma oba agenda kwaŋŋanga ki mu lunaku luno, kwe kusaba kwange aleme kuba na kutya. Ffenna tunyweze obwesige bwaffe bubeere mu ggwe. Kkiriza ekisa kyo n'emirembe gibeere ku ffenna okuyita mu lunaku luno, kwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.